Olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi zigenda kuba 20 omwezi gwa Septemba omwaka guno 2020. Omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu b'amawulire be yakakasiza nti agenda kwogerako eri eggwanga essaawa zijja kuba 2 ez'ekiro. Kakati no wano ababaka ba Paalamenti abatali bamu basinzidde ne balaga ebyo bye bandyagadde omukulembeze w'eggwanga bw'aba ayogera by'abateekako ennyo essira. Omukubiza olukiiko olukulu lw'eggwanga omukyala Rebecca Kadaga Sabiti n'agimazeeko nga yeemulugunya olw'okuba nti baminisita badde tebalabikako mu ntuula naddala olunaku olwokubiri yatuuka n'okwewuunya ebintu ebyali byaddala 8 bitaatunulwako nga baminisita tebaliiwo. Yali minisita Frank Tumubazi yavuddeyo n'amutegeeza ng'abaminisita balina olukuŋŋaana lwe balina okubeeramu ne pulezidenti era ng'ensonga ezibadde zoogerwako zisebeza okuba nga zizimu ku ezo omukulembeze w'eggwanga zagenda okuba nga n'okulayo olw'enkya. Kyokombako okuva ebwamba Richard Gafabsa ategeezezza nga pulezidenti yandibadde atunuulira okutegeeza eggwanga engeri gye tugenda okuba n'ekirwadde kino ekya COVID kubanga obulamu bulina okuba nga bweyongera maaso. Because the question is what if it takes 5 years? Shall we continue closing schools and churches and hotels and the airport? So for me, it is about accepting that we have a problem, but also finding a way of how we live with the problem. Amasomero gano nga gye bagabadde mu lockdown naddala ga private tegalina obusobozi okuteekawo SOPs, standard operating procedures, ezinayamba abaana okulaba nti tebafuna infections. Nze nsuubira ku lwange already omwaka guwedde tusigaze emyezi 2 omwaka gugwe. Nze ku lwange ng'omuntu nga memba wa parliament ate ng'omuntu atula kakiiko nandyagadde gavumenti ekyokuzza abaana amasomero essaawa zino ekyesanyufu batandika omwaka ogujja ne ttaamu esooka omwaka gufudde. Have been on the ground. That is the issue that people were attacking me with as legislator, to explain to them if the government is willing to open churches for prayers. I don't really see why the churches should be closed. Because churches, you can control the masses of people, the people who come to pray. You can have the temperature guns at the door, entrance of the church. You can require all the members to wear masks. But during these campaigns, there was no wearing of masks. There was no sanitizing hands. Leero no wekituuse kunoonya obululu. Ekyo kyabulabe nnyo gye tuli. Kubanga ebiseera bya bululu buli muntu akalwa akaagala n'abalonzi baagala okuwuliriza abasaba obululu bye boogera naye amateeka tugakole ki tugagoberere. Kakati omubaka okuba effumbira Sababutulo agamba nti pulezidenti yandibadde atunuulira ekintu ky'okusiga empisa mu bantu ng'aga kino kye kividdeko okuba nti abasinga obungi beesuddeyo gannagamba ku mateeka agali gateerebbwawo olw'okuba bakikola nga banyoomi. Bibadde wano ku Paalamenti omuvubuka oli byakola singa ekkanisa ba ekereziya byandivuddeyo ne byogera ku kintu kino nibyogera ku bintu ebikwata ku mitima gyaffe ng'eggwanga ebikwata ku mpisa zaffe naye ekisaasiza nnyo kwe kulaba nti twaliwo omuntu ayogera ku kintu ekyo ekya immorality kwegamba nti tukyalina values zetwenna zetulaba nti tuteekako tulaba nti zikolebwa. Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.